nga mwaboogerera ne mwefuula abamanye ennyo nti mmwe mutegeera buli kimu, ate nga kummwe abamu obufumbo bw'abalema, abalala muli bannakiyombekedde, naye ne mwefuula abategeerera bannammwe. Ekyamazima musembye nakyo, mbu it will end in tears. Abantu mulina enkwe, temwagaliza bannammwe, mwefuula mikwano gyabwe, ate olumala ne muboogerera. Rape ne Bindeeba babakubye penalty, ate nga muli bwereere mu kisaawe. Ebigambo bingi ebyayogerwa nga babyogera ku mwami Bindeeba n'omuwala oba n'omukyala gwe bayita Rape, nga nange Eddie Mizaya mwendi mubayogera, era kituufu nze nayogera bye nayogera ebyange. Nagamba nti mwami Bindeeba mu Amerika mufumbo, era sikimenyawo. Ne mbagamba nti mwami Bindeeba okutwala Rape mu Amerika kijja kubeera ng'okutambula ng'oli bukunya okwetooloola Uganda yonna. Ebyo bye nayogera, naye sigambangako nti mwami Bindeeba mumanyi nnyo, simumanyi. Ebyo bye nayogera kubanga bye bituufu. Naye waliwo n'abalala nga mwami Aleku eyavaayo ye n'atubuulira, kubanga ye mukwano gwa Bindeeba, nti baakula bonna bayambala empale y'emu, era ye n'atubuulira nga mwami Bindeeba byamumanyiiko, tajja kumuwasa, anoonya kumulyamu buli, kati abala kasente, alabika Rape alina kasente ke yafunye, byonna n'abyogera. Fifi the Queen naye n'avaayo n'awa submission ye, Mama Fiina naye n'avaayo n'awa submission ye. Abantu bangi abaayogera ku Rape ne mwami Bindeeba, naye ebigambo bye twayogera tusembye nabyo, twasemba nabyo, tweyogeza nnyo, tweyasamya nnyo, oba bye byali ebituufu, oba ebigambo bye twayogera nga bye byateeka omwami ono Bindeeba mu layini n'agamba nti bannayuganda bandowoozaako bikyamu byereere, ke kaseera mba disproving enkole ekituufu. Ekitegeeza ebigambo byaffe biyinza okubeera nga bye byali eby'omugaso okuteeka discipline mu mwami Bindeeba aleme kulekawo mwannyinaffe Rape, oba ebigambo bye twayogeza oba bye twayogera twali tulaga mutima mibi. Eddie Mizaya ngamba bwe nti ekyamazima kiri nti omwana bw'ayonoona, omuzadde ajjayo embooko n'amugalamiza okugunjula omwana. Mwami Bindeeba muntu mukulu, twali tetusobola kumugalamiza nga bwe bagalamiza omwana. Eddie Mizaya nze ndamugalamiza mu ngeri nti njogera ekituufu kyali mu Amerika, era mwami Bindeeba ayinza okubeera nga agoberera ekituufu ekyo Eddie Mizaya kye yayogera, nti kandisiprovinga akasajja kano, kandisiprovinga abantu bano bye baayogera. Rape muwase ate mbeere naye, abantu bye bandowoozaako bye banjogerera ebikyamu bibeere nga bonna amatama ntengo. Whereby Eddie Mizaya ne bannanga abalala baayogera ku Rape ne mwami Bindeeba tuba tuwangudde. Ate n'ekirala ebigambo bye twayogera, era twakwata mwannyinaffe ono ne tumugalamiza kulwokuba muntu mukulu. Omuntu omukulu bamugalamiza na bigambo, ne tumubuulirira n'ategeera nti mwami Bindeeba musajja asobola okulya wano n'asobola okulya wali, ate gy'alidde wasobola okujja nga waleese ebibala, ye mwana. Nti tolina buvunaanyizibwa bugamba mukazi munno twala abaana ku DNA, kubanga naye bakwana mukwane nga naye be bakwana. Kati ebigambo bye twayogera biyinza okuba bye byateeka discipline mu bantu bano ababiri, Rape okwekomako n'omwami Bindeeba okukola ekituufu aleme kuswala, oba akole aswaze ffe, nti kanswaze Aleku
eyagamba nti amanyi nnyo kankolo omukolo alikuwa yagamba nti no n'emmotoka ezakola ku mukolo ogw'okukyala zaalizize kati kankolo omukolo nga temuli mmotoka ye ekyo kiyamba obwongo bwa mwami Bindeeba okubeera so much creative ensi yonna ekulira mu kintu kye bayita disapproval ensi zonna bezikula omuntu yenna bwakula nti bagamba Bobi Wine ndi muyaga kati kankole ebintu ebiraga omuntu omutegeevu byakola mba disproving koza akulaakulana nze Eddie Mizaya ku kyalo gye nakulire wa Bigalo waliwo abaali bagamba nti akakasajja tekali kimekinga akakavuka tekali kimekinga waliwo n'abampa ennaku akakasajja kate k'okufa mu myaka egi kulwokuba bandabanga mu bidonga balowooza nti nze mbeera mu bakazi naye nga si bwe kyali nze emissoni yali yakunoonya kawogo abaayogeranga nga baafa kati nze Eddie Mizaya wendi engenda kuweza myaka ana wenkoledde vidiyo eno sigendangako mu ddwaliro lyonna mu nsi yonna oba ndwadde musujja oba ndwadde ki ensi bwetyo nti ebintu ebimu tubikola tubeera nga tusobola okudisprovinga abantu abamu nga ffe ba Eddie Mizaya beeyogeza ennyo bamwami aleku Fifi the Queen ne ku mukolo yaliyo ate nga naye yali omu ku bwogezi abakazi nga bamama Fina n'abalala abaayogera ku rape kati ebintu ebyo biyamba okuzimba enfuna y'omuntu oba amaka abantu bangi abagaggawadde olw'okukolanya ennyo nga baagala okulagako bali abo abajerega nze mbagenda waliwo abaali balowooza nti Eddie Mizaya nja kutuuka okufa nga ndi wa bodaboda ate saavuga nno ku boda simanyi lwaki baali bangeranya nnyo ku babodaboda kati ndi Bulaaya kyenjagala kyo ensi yonna gye njagala njiyingira abaana bange bali Bulaaya nsomedde mu bazungu ebintu byonna byenkola biri international nina driving permit eri international emirimu gyenkola giri international kugamba oba nkugambe ntya verified electrician international verified public transporter byonna ebintu byenkola biri international naye nga mbikola njagala kulaga bali abayaaya bagambanga nti akakasajja katabani ka nakakanda oli musimanyi nakakanda ayokya kasoli kukuba mufumba buugi kati nekinyambo tuuka ku mbeera eno kati ne bano tuyinza okuba ebigambo byetwabagamba byetwayogera bibayambe otambulira mu layini naye mulimu okuswala naye oyiga ki mu bigambo byetwayogera naye oyiga ki mu mutima gwa rape ogw'okulemerako era oyiga ki mu Bindeeba abantu banjogeredde naye nina okukakasa nti nno ki beboogera si bwe kiri 1 ekintu kyensingira ddala okuyiga mu bintu bya Bindeeba ne rape biva ku mwami Aleku mwami Aleku oyo gwe mulaba ye taata w'omwana wa mwami sister wange Fifi the Queen omwana w'omukulu era tusobola okugamba nti Fifi the Queen yali mukyala mu maka ga mwami Bindeeba of course buli muntu abreakinga ne moving on mwami Fifi the Queen yali mukyala mu maka ga mwami Aleku mbadde nkoze ensobi naye bonna ne bamuvinga on mwami Aleku n'afuna omukyalo omulala ne Fifi n'afuna omwami omulala mukwano gwange kubanga nze of course ntambula na sister wange jandaga gye nina okulaga kuba ye sister wange Fifi naye ebigambo ki byofuna mwami Aleku bye bino ekisookera ddala bannayuganda mwenna mutegeere emikwano gyammwe olwaleero museka enkya yagenda okukuba omusumaali ogusembayo emisumaali mwami Aleku gye yakuba Bindeeba si gyegyo egyali badde gikubibwa omuntu nga mwaliko ab'omukwano egyo emisumaali gyali gyetaagisa ffe ba Eddie Mizaya ffe tuba tugikuba Bindeeba kuba nze Bindeeba simumanyi ne mwami Aleku amanyi Bindeeba wali badde oyogera bitono kubanga oli yali ekkocca liiwo kaakati omusajja wuno gwe wagamba nti bwewadde ennaku 6 kati olwaleero ayanjudde oba guno omukolo gwakwanjula era oyinza okulaba nga babadde bonna beewasizza ebiriyo
obufumbo ne butambula. Mwami aleko litunula mu kamera wetondere ensi eri mukwano gwo. Era gwe muna Uganda oyiga kyeri mwami Bindeeba ne mwami aleko. Aleko kyali wange. Bindeeba simumanyi. Fifi the Queen kyali wange. Sister wange ye. Oba kitegeera. Naye Fifi the Queen ebigambo byayogerera RAP obifuna muki. Fifi the Queen talina kigambo kibi kyonna kyayogera ku RAP. Ye yawabuwi advice mukwano gwe girlfriend munne, girlfriend we. Ekigambo girlfriend kitegeeza mukwano gwe omuwala. Kati abantu ne balyoka batutamba bakyusa ebigambo bya Fifi the Queen. Yali mulumbye wali bakola bonna bazanya bonna katemba nnyo. Fifi the Queen yayagala okukozesa RAP atuusa information ku baana abawala. Era neetuuka naye Fifi the Queen yatunula atya ku mukolo gwe yacriticizingako ng'ali ku mukolo. Yaliko ku mukolo yeekaza oba teyeekaza. Ebyo nno bye bigambo byenjagala ffenna bannayuganda tuyige mu mukolo gwa RAP. Nze ndeeta ebibaddewo tusobole okugyamu ebyokuyiga. Kambongere omukyala Maama Fiina. Bannayuganda bamanyi ensonga eziremye ozitwala wa Maama Fiina. Eza RAP tezagenda wa Maama Fiina. Obutakkaanyaabo bw'olyaliwo kino na kino na kiri byatuuka ne biggwawo. Nakwatagana ne mwami we ne batambuza ensonga zaabwe. Na tebagenze wa Maama Fiina ofunamu ki. Nti sometimes buli muntu yenna asobola okwemalira ensonga ze nga RAP bwe yeemalira ensonga ze nga tazitutte wa Maama Fiina. Naye omukolo guno guleka wa Maama Fiina yaswala ebigambo yayogerera RAP oba yeekaza kati oba agenda kuba mu kamera abeereka ebigambo naye byeyeekaza nga Edmizaya. Nedda Maama Fiina naye yawandowooza ye. Bwakuba nti Maama Fiina ayina ekintu kyeyakolamu ekitali ekyendowooza nti yakolamu ensobi naye ng'ensobi zikolebwa abantu. Ekyokubeera nti no Maama Fiina yalimba nti yakubira RAP essimu oba yalimba nti RAP yamukubira essimu. Ate era ensobi endala Maama Fiina kwe kulikoodinga eddoboozi lya RAP n'alikwata n'aliwa Kasuku n'alizannya ku TV ate RAP kwakola. Awo bannayuganda ne bafunamu ekifaananyi nti Maama Fiina alabika yali ayagala kugobesa RAP ku TV. Oba ne bafunamu ekifaananyi nti Maama Fiina yali alwanyisa RAP. Oba ne bafunamu ekifaananyi nti Maama Fiina tayagala RAP. Oba ne bafunamu ekifaananyi nti Maama Fiina beekobaana ne Kasuku basobole okugobesa RAP ku TV. Ate kyewuunyisa ne Kasuku yaliyo ku TV, yabaddeyo ku mukolo era yaliyo ku mukolo. Kati neebuuza Kasuku eddoboozi lyazannya ku TV erya munne mukozi munne yatunudde atya ng'ali ku mukolo alaba be yayogerera abafuukuule n'azanya ne TV ensi yonna n'emanya eddoboozi nga Maama Fiina amulikoodinze. Yeekazizza atya keeki yagiridde yabaddeyo ku mukolo gwa RAP mu ssanyu oba yaliyo lwakwegumya anti bagamba nti naakunamye okunama ebiri. Bw'okunama n'oweegaana mbu tokunamye ogenda ogira bwoti ate ng'oyongera kuleeguula nnyuma. Ekyo kye kitegeeza. Omukolo guno tuguyigiremu nti yogeranga bitono bw'obeera ng'omanyi olina munne enkya bwe mugenda okusisinkana weeyise ng'omuntu agenda osisinkana munne enkeera nti Kasuku yeeyisa atya. Yeeyisa nga Edmizaya atagenda kusisinkana RAP. Oli munne omutula ku staffu ye mwozanya eddoboozi lye. Maama Fiina akutte eddoboozi alikuweereza nga mukwano gwe mubeereko gwe mugeya nga muli mu mboozi yammwe mugeya ate n'okwata eddoboozi n'oliteeka ku TV etegeeza oba oswazizza oli eyakuweereza eddoboozi era eyali likoodinga. Kati awo wembuuliza mu kiti kino
Mama Fina aliruddawa. Kasuku eyageya eyazanye dobozi nga arwanisa rape ku mulimu gyakola aliruddawa. Fifi the Queen eyajja mu public na advisinga muwala munne ngate mukwano gwe aliruddawa. Yaliyo ku mukolo. Edi Mizaya eyajja n'ayogerera Bindeeba mu Amerika mufumbo tasobola kutwala rape mu Amerika aliruddawa. Nze ndowooza Edi Mizaya kyalina credit kuba nze kyayogera kyekyo tekyali mu kubuzaabuza. Mu okuddako muli enjajinga nga rape bamutadde ku nnyonyi bamutwalira mu Amerika. Bwe muligamba akasajja gwe weyogeza nnyo. I will admit era nja kujamba gamba mu very sorry koro neeyogeza kubanza seyogeza nze njogera mazima naye aleku mu kintu kino muganda wange wakunamya emirundi mutwalo era aleku bantu butaswala wali badde ovaayo n'ogamba nti bannange neetondera eggwanga ebigambo bye nayogera ku kyali wange kuba watulaga nti nno Bindeeba kyaliwo omutegeera nnyo. Omusajja wagamba abo omuwadde ennaku simanyi 2 kati bali mu myezi bagenda mu mwaka. Emikolo gitambula. N'ogamba omukolo guli okubeerawo sente bazeewola ku ggwe. Oba gwe wabakolera omukolo ogwo ku guno baagukoze tebaakuyise. Kati ogenda kujja mu kamera ogambe sente wazibaweerezza kyokka ku mukolo tewabaddeyo oba yafunye omulala amuteekamu ebigambo bibeere nga bitono ng'oyogera ku kyaliwo. Aleku owa wali mutunzi w'ettaka gwe njogerako. Ate neebaza rape okubeera nti ebigambo bye baamuwogereranga teyasuula nnanga yamanya nti bino bigambo by'abantu abantu baliwo kwogera n'agenda mu maaso n'omukolo gwe era omukolo weeguli era gubaddewo era nze nsabira ekintu kimu rape azaala abalongo afuuke Nnaalongo kubanga bannayuganda bangi bamwogerera ne tumwogerera ne twefuula abamumanyi ennyo. Mukazi n'agamba nno nze najja kufumba oba Bindeeba yali agundi n'alya gundi n'ayita ebbali n'akola kino saagala kumanya nkoko byeridde essaawa zino nze ndi ku ayitebo njagala kuwuta kasupu ka nkoko ate tombulira nti enkoko yalidde bbi ne bagenda okugisala. Ontegedde oyo rape. Abakyala mukopere rape abawala mukopere rape nti waliwo omuntu ajja nakugamba akakasajja okwagalako kika Edi Mizaya olwo nessaawa oyo akugamba olabanga ow'ebbeeyi kuba alina akaduuka mu akeedi naye ate wayita ebbanga lya myezi 6 ku mwaka oba myaka